You are watching BGPtv, the Father's Heart. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we've waited for must come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord
In your special way, you make possible, Jesus'
awesome couple and commit them to the hands of God. Let us pray. Father, we want to thank you for Tom and SYLVIA. We want to bless you for this family, for this church. We want to thank you for the parents from either side. For we know marriage is meant for laughter and for joy. We commit everything to your hands. Bless this day in Jesus' name. And other people say, Amen. Please be seated. Abanyekyalo Yakobo bambo omukyala ataliyisa ayingiza akamuse oyingiza kusembayo kulikulu oyingiza kusembayo ayawulawo ekyongereera. All right. Beloved, we are all gathered here before God and before this congregation to wed Tom and SYLVIA in holy matrimony. Know that holy matrimony is an honorable thing established by God before the fall of man and shows us the spiritual union of Christ and the church. Christ honored this holy matrimony when he attended the wedding ceremony in Cana of Galilee, and there he performed the first miracle. And St. Paul said, the marriage was an honorable thing to all men. That is the reason why it is prudent that no man should rush to enter into marriage without further thinking about it, not just to enter into marriage because of his or our fleshly desires as animals that have no wisdom. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGPtv, the Father's Heart.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.